Tubalamusizzaako banaUganda yonna gye musiŋŋaanira yonna gye muwangalira yonna gye mubeera nti good morning, good afternoon, good evening, good night. Wekiri? Yes, wekiri. Saawa zino tutera okukola show zino ebise ebimu tuba tuva mu kuzannya mu kapiira ng'era bw'olaba. Tusalawo ko okubanga tubaako obubaka oboolyawo bwe tutuusa ku bantu gye muli gye muwangalira. Amanya Negdobos, pitibwa Kaifash, soita outer Kaifash the broadcast kwe mkutu kwe tusangibwa nyandine muganda wange George alongside George of the Jungle. Yeah man. Muza kubatulaba gwe. Gamba kiganda kyange. Yeah batulabako mbabuzizzaako mulinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abasiraamu bagamba assalamu alaikum. Ya abali Uganda mbaga mwasuze mutya abali mu America musibye mutya abali mu nsendala abanyabushenyi abanyambarara Saudi Dubai Qatar mbatimiddeko mwenna ya mwe bali kutwegattako mu sharing mu subscribing ate mukongereyo bannange. Yes sir. Kale ndina jeje lunako lwalero atugenda kuba tuyisaamuko ku mbeera oba olyawo ze tusuubira nti zirina omakulu ate zirina omugaso ate nga zigattako ebiseera ebisinga tukola zino ne tubaako oba olyawo gwe twogerera ne tubaako oba olyawo gwe tuba tufanaganya ebirowoozo ate naye gwe twawukanya nayo ebirowoozo tebampalana wabula just tuba tulina kusharinga mbeera ki gye tuyinza okutuuka ku kituufu ekyo. Kale olunaku leero George njagala tutunuulire ku mbeera lwaki abantu abali ku Bulaya abamu oba abasingako kale ku bungiko balemererwa okubanga bakulaakulana. Abamu ku abo kuba lwaki ngamba nti abamu lw'osula enjala tekitegeeza nti naiba waaba yakoze eki wasuze enjala. Bw'oba tolina ssente tekitegeeza nti akulina nti talina ssente. Uganda obwavu bungi okikkiriziganya naye but still Uganda erimu abakola ki abalina ssente. Oli n'olaba nga atuuse emmotoka empya kuba Uganda 225 z'okuzivuga modo balabanga mpya nnyo naye ng'era ziba mpya okitegeera. Naye n'olaba omwana ng'agituusizza ne weebuuza bo ssente bazijja waffe mu ggwanga mwe tutakola ki tulinga abatali mu ggwanga abajja okkuba ekyeyo. Ekitegeera kuba waliwo ekiseera watuukira ng'oli mu nsi yo naye ng'olinga yajja okkuba ekyeyo mu nsi eyiyo okitegeera. So lwatuli ensonga lwaki tugamba nti abamu tekitegeeza nti bwe tugamba lwaki bankuba kyeyo balemereddwa okubanga bakulaakulana. Togamba gwalina nti kale labona omusiru alooza ffenna tufaanagana no. Taddewo disclaimer. Yes. Abamu. A few or some. Tugenda kutunulira ensonga naawe alina ng'olaba olina ng'era oli mu comfort zone naye ng'ate akulaba agamba siwe wali badde osaana okuba naye kisobola okuba nakikola ki kuba osobola okuba George ng'olina naye nga mu butuufu ku kyofuna oba ku kyoyingiza mu mbeera gy'olimu siwe walisaanye okukola ki okubeera naye nga just obulamu okwetereeza. So kati embeera gye tugenda okutunulira olunaku olwaleero y'ensonga lwaki abantu abali ku Bulaya balemererwa okukulaakulana. Ensonga facts z'amazima nyingi nga twatandise kunnyonnyola factors eziviirako omuntu obutakulaakulana ate ne factors eziyinza okumuleetera okukulaakulana bye bintu ebingi egyo gwe twasalawo ffe okukola ki okujja kutesharinge. Tusangibwa wano oba tusinzira mu ggwanga lya United States of America erikolebwa amasaza bagayita amasaza oba states 50 wakatambulako mmeka ye tambulako 3 ekitegeeza tuyenkana sinaba kutambula yesu naye Louisiana Texas nontwale Nevada last year ngagwako nonsukuma mpaka Nevada anyway kati bwenjagala tutandikirawo muganda wange so tusharinge knowledge oba olyawo atulaba ayinza okufunamu ekyokuyiga n'abadde spending oba olyawo asobola okwekola ki okweddabulula. Neyanza muganda wange nze ng'omuntu ndowooza nti ekisooka bwe tujja ne tutuuka wano tukkirize tutandikira ku zero mu buli kimu oba olinga omuntu abali e Uganda katono nnyo kati eno statement George gy'anansonyiwa omuntu interruptinga naye agyogera gw'ate ali e Uganda ekwatako nnyo ajja wano ng'omanyi nti wasoma olina masters yo oba olina bachelors yo ng'omanyi nti ogenda kujja nti wasoma oba byamawulire ojje ng'ogende
mbotandikirewo Uganda wabadde musawo ng'osoma busawo era ng'otreating emulago mb'ojolowooza nti neno ogenda tuukira ku bantu beeno otandika okujjanjaba kati statement gyayogedde wali eri mu kusooka nti bw'ojja wano Munnayuganda otandikira ku ki nti bw'ova Uganda oba ovudde wano oyingira mu America ekisooka weza obadde serebu weza obadde mugagga weza obadde ki tugaane tukkirize emyaka egisooka olina okukkiriza nodda ku zero kuba kweyubula ne weeyubula buto n'osalawo n'otandika bupya naye bw'olemezaamu n'oyagala nti gwe olemezeemu mu kiri kye wajjiramu kyekigo ky'owulira ako ke kasookerawo mu byonna kasita okiliyalinga yo mind n'ogamba omanyi nti nvudde Uganda kati ndi mu nsi mpya time ya kustartinga my life afresh ekyo kyekisooka kiddako otandise okukola etugenda ku nfulumya yaffe expenditure ova Uganda okwata ka milioni 2 3 4 ekitegeero olanga sente otuuka wano tanka kwata $1,000 1,500 tuli weeks 2 ekitegeera but expenditure ya wano ogenda okulaba wetugenda ku renting enyumba bu apartment obusookerwako single bedroom gundi $1,500 $1,600 bw'oba oyambiddwa nti omuntu akusuziza mu nyumba eyiye n'akupangisako ekisenge kimu oli mu 800 1,000 1,200 eyo nfulumya oteekako ebyokulya n'oteekako transportation ekibi kya wano mu America wano wetuli nti public transport teri nnyo common nga bw'olaba Europe train from point to point naye wano mu America ekisoko abasinga olina okuba ng'ovuga byambonyabonyanga n'akajja okitegeera kati bw'otuuka waawo bisooka ne bikukuba kati womala okusetolinga kati otandise ofulumya otandise opangisa ennyumba otandise okufunayo akamotoka otandise okulyako ku bulungi okitegeera kati mu nfulumya eyo bw'oba teweegendereza oyinza okwekanga ng'okola nga tolina kyosevinga kubawonyaawo esebo then ekirala ngamba bannayuganda nti tutuuka wano sooka eno economy ya tukolera nnyo ku credit kitegeera bw'otuuka wano economy ya mabanja we are not living in a cash economy oinotuuka wano no making sure nti oyingire system kati abasinga olwokuba atuuse wano afunye credit card ya 15,000 ya mutwalo ya meka n'otandika okugikozesa nga teweegendereza kubanga sente za bwereere ziriwa osobola okugulamu buli kimu so ogenda mu Walmart n'ogulayo ekintu ky'ebbanja furniture n'ogenda mu Best Buy n'ogenda mu stores osobola okufuna credit card ne bakuwa sente n'ogenda n'ozikozesa naye bw'otazisasula ssebo tokola interest to interest by the time yonoonye system ya credit kitegeera nga tokyasobola kwewola no messing up ne bwoba ng'okola sente zo ng'otuuse ku mbeera ng'okola sente nnyingi kikirize kigaane nti olw'enfulumya eriwo weetaaga somehow credit card ekuyambako ekisooka okulaga nti buli bwoba okozesa credit card kubanga kituufu tuli mu credit gundi it's a market economy tetuli mu cash economy usually bintu bya mabanja genda gula motoka ya mitwalo 3 4 5 oleetako ka down payment n'ogitwala naye bagenda kusinziira ku credit score yo ekitegeera nti ono omuntu asobola okusasula ebbanja abadde asasula nyumba bulungi abadde asasula kamotoka ke yasooka okujjayo bw'oba weewola engato weewola entebe wagisasula bulungi bw'oba tobisasudde bulungi olwa excitement because ofunye credit card emu 3 4 era nze ngamba abantu ekisooka tofuna credit cards nyingi bw'oba otuuse wano tusookera mu ka 10,000 5 meka naye buli bw'ogenda ng'oyambusa n'ofuna credit ya 15,000 mutwalo tofuna credit cards nyingi because ojja kuba excited ozikozese sente zikusukkeko by the time ubeere nga mugenda mu interest osanga obulamu bwo buli mu mabanja kitegeera eyo credit card gikozese nga mu biseera ebyakazigizigi aka emergency oba gikozese ng'oyagala ng'omanyi plan oga nti ngenda fulumya
nkoze 3,000 nengenda kuspendinga 1,500 kati ganka nkose credit card olo 1,500 ngomanyi nti ogenda lusasulirawo wofunira bwoti sente zisasule credit card yesigale ngeri bulungi ate nabo balina akasente ke bakudizaayo ko naye George yesewo omuntu avudde Uganda azze agambye nze tonyomeza bya credit card zaki bya America kyogamba musango kuba omuntu wano nga talina credit card kimu ekyokubiri oli tasobola kujja wano n'agamba nze kanonye sente zange webe motoka ya mitwalo 2 ngisasule cash bemba wakugula nyumba ya mitwalo 3 kanonye emyaka jange 3 nonye emitwalo jange 30 obe emyaka jange 5 nonye emitwalo 30 nsasule nyumba cash kiralawo ebintu ntumpulidoga n'entebe bazeewola naye okuleka omuntu nga naye nanti tubajjukira omulama gubadde lwaki tebakulakulana mini omuntu sebo omuntu ava Uganda excitement agalanga toyakabi erage Uganda ayingiddewo olumataje ya 500 aje ebibire ebisatu abantu babikola byenkugamba wano babikola that's why tuganti some tebakulakulana olwo eiza bajjayo bintu lwakweraga otuse wano jayo motoka ya mitwalo 7 wakatuuka wano mu myaka 2 oli motoka ya mitwalo 5 7 8 buli mwezi ogisasulira 8 oteekako insurance just nze mpa average okitegera sasula 9 motoka yokka otaddeko insurance yayo nga $4 olwo 10 mumeka otaddeko okulya otaddeko ennyumba woosula ogenda okulaba lwaki tokola emirimu 3 okufiirawo newekanga obulamu bwo buli awo bubeezi because oyagala kweraga okitegera anyway wambuuziza ekibuuzo nti omuntu tosobola kubeera wano nga toli credit because eno system bagidesigninga ekisooka si musango and you can decide okuga nze obulamu obwange nja kulivinga nga sirinaki credit naye bujja kunyigamu olw'ensonga wano mu America tetulivinga cash economy abe-Uganda ntegeeza nti wano ebintu tetuba na cash mu nsawo sente zitambulira ku cards mumpewo ku cards credit card oba debit card woba toyina ezizo eziri ku debit kitegeeza olina kukozesa credit card kimaina kumukwata cash 224 kitegeera oba olina okwewola olw'ensonga bakola system yaabwe nti wano omuntu okuwola ekintu kyonna wano si kyangu ne weefuna ekizibu nenkubira muganda wange Shafik nemwawo Shafik mpolaayo 2 3 ajja kunsekerera reason is waliwo system osobola okufunira $3 3 2 5 10 15 nga tosoose nakwegayirira muntu yenna nga totaddeeyo kyapa nga totaddeeyo ki kati gwe bw'ogaana okozesa credit noyingira that credit system otuuka ekiseera nti njagala nyumba nkulayirira nti ojja kukaluzibwa ey'okugula kakubeere n'okupangisa ojja tuuka ku apartment ojagala bagamenti njagala credit history yo credit kitegeeza nti libanga bbanja abo bakuwa credit card n'okozesa ebbanja eryo n'obanga olisasula buli bw'oba olisasula baba balaba nti ono omuntu wampisa in terms of finances weewola n'osasuzayo mu budde mu bufunze kanyonyolemu katono mu bufunze kiyo kye kyagezaako okutegeeza like okufundizamu mu credit ndi credit eno bagikuwa wabula tekitegeeza nti gwoba tolina sente zo ku account wabula dibe banja banka oba ene institution yonna running credit gyoba ojje credit eyo ekuwa credit card eyo nga bakuteereddeko tugambe $2,000 nga zaabwereere ne $2,000 ozikozesa wonna w'oyagalidde but mu mwezi oyina mu mwezi tugambe buli nnaku z'omwezi 3 ne bw'oba okozesezaako $3 ne bw'oba okozesa tebakusalira nti omwezi olina okukozesa bweziti but you're making sure nti ate tosukka nnyo credit limit genda n'ogikuba yonna yonna n'ogisaanyaawo $2,000 osobola osaanyaawo $2,000 nga enkyomanyi ngenda kuzzaako $10,000 lugira lubeerako but jo kyekyagezako okugamba nti lino libanga bakuwola ebbanja wabula ebbanja liringa lya buwaze tebali kukaka naye ate likuyambako
okufuna ennyumba ey'okupangisa, ogenda ogula emmoloka, ogenda ogula amayumba wano. Lino ebbanja kangambe kyabuwaze nti kikuyamba okubuildinga yourself. Like trustworthy mu system. Mu by'essente nti ono omuntu musasuzi. Yes. Kitegeera nti bwe tumuwola kubanga katuwaye kubanga kugezesa. No building ne bakugezesa bwe let's say nti waliwo apartments ezisinga nti bw'oba osasula yo rent ebeera eyita through credit. Baba balaga nti ono omuntu akola ki musasuzi wa nnyumba. Ekitegeera asasulira mu budde tatawanya balandiroads be nti masannyalaze mazzi ebyo byonna bw'oba bisasulira mu time bakugira. Bw'oba weewoze emmotoka olina ogisasulira mu budde, bw'otagisasulira mu budde kya affectinga your trust was. You know, naga mutasasulira mu budde kitegeeza bw'ojja okwewola bagambe ne bwogenda bagamba olaba kyamulema ku mmotoka ng'ogenze kujjayo nnyumba tebajja gikuwa lwansonga histole edda kuli oba nnyumba yakugula oba nnyumba yakurentinga. Olitagenda kurentinga kugamba nti mpangisiza ennyumba yange nsasule buli mwezi ng'ate wanyagako keifash tagenda gikuwa kubanga ogenda mutawaanya bo bakola system yaabwe nga yeeyo. But ate credit card eyo gw'ogifuna kitegeeza mbu bagiwa buli omu. Bw'oba otuuse mu America olina kuba intentional osobole okutandika that credit system. Otandika mpola mpola waliwo bu banks butini obuli online wesaagala ku advertisinga wano obucheckinga ne bukuwa credit card ezitandikirwako 5, 10. Bw'obazi waliwo zino banks enene ezo zisobola nakuga nsokoleeteyo ezizo 5 oba 10 tulabe engeri gy'okozesaamu ezizo nga bw'ozikozesa bw'ozizaawo nakakitegeeza watuuka balaba engeri gye wali ofulumyamu ssente bw'oziyingiza ku account n'oziggyako ne bakutrasinga naye abasinga basooka kubayisaamu embeera. Oba mostly kubanga kati ngamba ku bantu bw'oba naddala tonafuna mpapula tonafuna green card tonafuna kuba citizen usually basooka kutawaanyamu okuwa credit tegeera era ogenda update nga ofuna green card ng'obagamba ogenda okulaba nga ekintu kyeyongerako bw'ofuna income eyeyongerayo ng'oreporting ogenda okulaba nga bagyeyongezeza. Okitegeera nga tuzeeyo ku mulamwa. So temwerabira bino bye twogera bitulidinga ku kiri lwaki abantu abamu balemererwa embeera y'okukulaakulana. Oyinza okubiwuliza n'ogamba bino byonna bikulidinga to failure okulaakulana. Bw'oyonoona credit system yo wano mu America kiba kiganye baabo kubanga amazima yambuuziza nti wano mutasobola kukola mitwalo gya 3 n'ogula ennyumba kashi. Abatulaba nga tugenze mu byaddala emitwalo 3 ojja gikolera mu bbanga ki. Oli asobola okubanga like annually akola 10,000 emitwalo 10. Bw'okola emitwalo 10 ofulumyako mmeka? Anti nkubalidde nga afterwards tugamba akola 15 but balance afisse 10 lye. Kati ne bwe tugenda mu byaddala kale tugamba afissa 8 okay kale 8 emyaka emeka? Myaka 10 okola emitwalo 3 wait but kiri hard baabo kati mu myaka eneeyo osulawa kubanga okufuna ennyumba gy'olina okulwentinga mu shared apartment. Baba omuntu akola emitwalo 15 ne bakusanga mu kalumba. Kati bro kati kangambe ekintu kimu George nze nsobola okuba nga buli ssaawa nkolera $120 nonsanga nga nsula mu apartment ya $10. Okisobola right but lwaki weekubako enjawulo? Si kwekubako enjawulo nkikola luno for better tomorrow of me. Ekyo nsange kati nga bw'okyogedde awo nga njiguze njitadde wali weebuuza n'abadde asula mu shared apartment wagwa. Alabayo muganda wange nga tuli mu byaddala kisoboka but kiri hard. Wenywako kiri hard ate n'Omumerika ajja kubuuza emitwalo 3 egyo gyafuddewa. Ate mbasi gikola mu system abatagiraba abayaaya bakola system nti bokujja ne kashi mulundi gumu banks okimanyi tezaagala oleete kashi bwetyo mbw'ogula nyumba kubanga baagala amagoba. At the end of the day
ojja kujagula ennyumba yekitegeeza ajja kubalira interest era gwandisasudde mu myaka egyo gye baba baagala era still interest omusasule bete mirimu nti goze ne kashi omusasudde kiwede era ajja kugibala interest mugundi mu price y'ennyumba wesange nga interest kubanga it's a business bo bakidesigninga tebiringa Uganda nti ojja kubagaininga ogambe nti omanyi nze bwe nsasulirawo ompa miliyoni 2 kati gwagenda okumala na myaka 10 ojja kumpa miliyoni 9 bo kye bakola bakutega akakodyo era ne bakubiramu ne bazigatta era ogenda okulaba nga somewhere interest yaabwe still okoze eki osasudde ate era nakyo ddala nga bwe tuba tugenze mu by'amazima like omuntu okuŋŋanyiza emitwalo 3 5 ey'ogula emmotoka ove ku mmotoka ate okuŋŋanyiza ennyumba waliyo ne other things kubanga obeera okola yes okola sente nyingi naye olwentinga tuyina black tax eyo nsonga ndala nti bambi ffe tugenda okujolede nga tuliko obuvunaanyizibwa tulina gye tuva tuspendinga wano wetubeera wobeera ospendinga ate n'eri ewaka ospendinga kitegera muganda wange nti bw'oba teweegendereza bwe nkugirayo nga weevu yange oyinza okutya bw'oba teweegendereza muganda wange nabyo bisobola okuzza emabega not because nti toyamba no yamba but beera ng'obala tula wansi obale sente z'ospendinga n'ez'okola kubanga ekituufu kiri nti what matters is how you manage your resources but George, not how nze ekintu kino nina side endala gye nkirabiramu ate nga abantu bano oyinza okuba naawe balabyeko gy'owangalira oba nga tubasisinkana tugenda ne tuva e Uganda ne tujja tuba na ambitions tujja abasinga twewa n'ebbanga kangende nkuba ekyeyo myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 nfune capital nkole ki nzire ne tutuuka wano tujja ne mentality togenda tuukirawo tandikirewo okufuna nga bw'obadde olaba kubanga oba tomanyi nojja wano bagenda okusomera mu system nga amazima ga Katonda mu ggulo concentrating nga kigenda kwetagisa emyaka emeka 2 otandika okukola like real money bw'otandika okukola sente zennyini tugamba otandise okufuna ku sente osobola okufuna $15,000 eza dola omwezi okitegeera abantu abasinga obaffe abasinga tusooka ne twagala okwesasuza embeera embi gye tuyiseemu mbadde sisula bulungi mbadde sikola ki tutandika okusaasanya mba kunoonya apartment ya 13,000 naye nga ngisulamu atya omu ngisasula atya omu olw'okuba nfuna 10,000 zange meka 5 bwe ngenda okugula emmotoka nina emmotoka ze mbadde nga neegomba naye nga nagula akamotoka kange kaali ka 15,000 ke mbadde nkoleramu olw'okuba kati nteredde nfunye empapula tandise okufuna sente nsobola okufuna 15,000 nsobola okufuna akakaaga ngamba naye kana akamotoka nkakoye kankatwale mu jjanka bampeemu akasente bakole ki bakanyige n'ogenda n'otunulira laavu 4 2026 new model omusajja n'akugamba ya migga emeka n'omugamba omutwalo gugo down payment 3 nja gikola ki buli mwezi n'obanga ogenda gitekako 1,000 mu bimeka otaddeko ennyumba ya 1,000 meka afuna akakaaga tokomye ku ekyo okoze 15,000 naye 4,500 zigenda tokomye ku ekyo ate tonalya ku online kwowangalira oba kuno ku TikTok kwe tubeera oyagala obalage nti ddala I'm living in America otya ogula amabulingi eva gwe katiyo eya Amazon eva ebeeramu enkofiira zi baseball ebeeramu amajini ebeeramu amasawa ag'ebbeeyi ebeeramu oyagala kulaga abali e Uganda nti bro I'm living my dream I'm in America okitegeera n'ofunikira nga weetadde mu bulamu obuli expensive bw'otasobola gwe wena muna Uganda ndaba n'omalako emyaka emirala 2 gy'emyaka 4 amazima ga Katonda mu ggulu ng'oli waakubuuza ka saving k'oyina ku account yo regardless va ku ye Uganda gye twogerako eya wano ne bwe bachecking account yo olinga bwakubuuza nga wagudde mu kizibu kya mitwalo 2 kale kya mutwalo amazima ga Katonda mu ggulu ng'olina sooka kwekunganya mu bakwetoolodde okwewola okufuba okulaba nga weddaabulula naye ng'omutwalo gwo oba ogwekwatidde gukola ki gusobola okumasa kati nzo ngamba wena ali eyandaba abantu bano ebiseera ebisinga ekitugaana ffe ng'abana Uganda n'oba n'abatulaba abali eyabalala
oba ekitusuula ne kitemesa okwekulaakulanya amalala gano ge tuva nage waka ne tusuubira nti sisitimu eno egenda kukola kiki kyekimu tulinamu kalina ate lwakuba nti kale ate seno bannange tulinamu kiri nti twajjirwa obulamu buno bwe bagamba ogenda ne babeera ku intaneti okwo oli nalaba omwana yafudde ali myaka gye oli nakola ninagamba ntereka zaki ngenda kera nenkyanfe abatazikoze bazeyagaliremu bampe iPhone 17 George buno obulamu ndya byange be bantu bennakalabye ku nsaba kyasinze okuwangala emyaka ebufukunya nawangalira mu bwavu ng'atuuse mu retirement age ye nga n'abamwetolodde bagamba mbuno yali ku kyeyo mu America. Anyway, oba oli awo nga yasigala wano mu America n'abanga be bano bolaba be balonda obulunzi ku makubo okutwala mu mashelters. Okitegeera. Baba waliwo ekirala kye bayita ekikulu ennyo ekisingayo byonna nga biri bibaddewo enfulumya biki naye kiddayo ku financial literacy. Omuntu wali mu Uganda nga bwe nadde nakyogedde nti tokwatangako capital nti ya milioni 5 ngenze ku 5 tokwatangako capital ya milioni 5 nti zizo siya capital oze mu America. I don't know how to manage 5 million Ugandan shillings oze mu America tandise kukwata 3 weeks 2 mu mwezi ke kakago kisegera muganda oraliko zibala gende okulaba tubeera milioni nga meka milioni nga 27 eba mu 20 okisegera kuba kati bala kati bala 2.8 ziba mu milioni almost ogenda nga mu 2 kati 2.8 oba mu milioni 10 nenda 2.8 milioni 10 zetano lukaga lwaki nkirese milioni 2 kakaga oliba mu milioni 2 lwaki nkirese kati bambi boba toyambiddwa nofuna bakwita okugunjulwa right mu byenfuna nosobola okuyiga engeri system eno bwekola oyinza okulaba zino sente nti nyangu kwangu zaba ukisibiri funye 13 mfunye 14 ne weeks enchanja kufunayo zino noyo chazino kwangu manziri zijja nozirya kivubi okogedde nenzijukira oda kenyagala okugamba nkisiba teriyo muna Uganda afuna salale wala natamuzaako muzee waka naye gamba mu weeks 2 nkoza milioni 15 sikyabikola man sigambye but waliwo kikyali kikubaddeko nali emyaka 2 awo egisooka mukokolo gamba zino sobola kuzimba kugulamu kaporote ekyanja nofuna akatwalo mu myezi gyemeka 2 ngolabo ino omutwalo gwo ku account nogamba yine milioni 3.7 laba sente zino zenina kati yongera mutwalo kemba ndejalo gwe sawa zinongoloza nga wagambye abantu ne wagamba nti buli alina omutwalo ku account wanika omukono wazameka bagwanika yo bano genda bachogera nagamba nkusiba sente oloza ameka abawanika omukono waliwo bayali yani guy owa yali Boston yeyo ngazeko Uganda yali ne Sekozi Faruku nagamba nze nkusiba sente osobola okutambula state yonna gyoba oguddemu n'ogamba bannayuganda babeeyo omwakulaga emigage ebiri kwa account nagamba oyinza okwetola state n'osangamu abantu nga bameka olw'ensonga labayo abantu abalina ku sente right wano mu America nga bwe twabagambye nti tukobeera mu system ya credit ey'okwewola tebiseera ebisinga tugenda kusanga George nga yeetise emigo gye 3 ku account kati amba sikola waliyo investments sente zibeera mu bondi mfocho ziteka mugundi mu IRA traditional nebanga ina kyegattako nsobola ziteka mu waliyo zi CDs za banks osobola ziteka mu banka nosibayo emyaka 5 nebanga okutera mu nga 3% annually osobola okuziteka mu 43 mu retirement nezibanga zigenda we don't keep cash nti ntereka sente zino zemanya eziyitibwa emergency fund ezigamba nti saawa zino mfunye ekizibu kya 10-12 okitegeera ndwaddemu myezi 2 nsobola okusasula ennyumba nga sirwanaganye eno neeno naye kizibu okusaba omuntu nti otaddewo emitwalo gye 3 4 5 2 gikola eki okitegeera abantu abasinga ojasanga balina amayumba gaabwe sente tagenda kuba na cash naye azitadde mu nyumba kwa buli mwezi asasula nyumba ya 10,000 enyumba mwaba atereka sente ze
bwagisulamu emyaka 15 naga ntunda ennyumba eyo bwebanga yagigula ku 60,000 kati bamuwaddemu 8 nakwata banka nagiwako letse bambanja na 5 nagiwa natwala ka 35 like sente zitasinga tuziteeka mu investments tetutereka nnyo sente ku accounts kati awo naye era bebo abayina finance abamanye ebyenfuna we bitambula many people bewali betwagambye nti lwaki tetukulakulana many people just nti bafulumya nnyo okusinga kyebakola kye bayingiza but those who are wise kye bakola bakwata sente zaabwe ne basiteeka mu investments n'agula ennyumba bweba motoka yes motoka te appreciating naye bw'aba yagyewoze agisasula gisasula myaka 5 yakagisasulako myaka 3 kitegeera yes value ekirirako wansi but waba wagitunda still ebe muyamba okutambula okukola zino sente ezimubeezaawo ate era bwaba wagitunda still asobola okufunako akasente katini okitegeera kubanga system yeeyo nti tetubeera na sente mu nsawo togenda kunsanga George nti ntadde emitwalo 2 ku account naye omutwalo oba 5 njaziteekawo for emergencies so then the rest of the money is gene mu investment ekyo nakyo tukitunuulidde kati nze mbadde wano ndowooza ku kintu ekirala nti oba oli awo banaUganda bwe baba bava e Uganda okujja wano ngambe twetikka ebizibu bingi n'obuvunaanyizibwa bungi obutatukwatako okitegeera tuyina ekintu kyotera okwogera oba kita is it black taxi ekintu ekijja ne kigamba nti bwe bakuzaala n'okula abakuzaala oba n'abaddakaawo bonna buba buvunaanyizibwabo is that what you call it kati mu mbeera eyo tetusobola gyevuma so mu mbeera eyo abanaUganda biseera ebisinga nti tujja wano n'okola sente mu mazima ga Katonda mu ggulu nga ku sente z'okola 70% edda waka bwe n'osigaza 3% abamu kuffe tulemererwa ne tugamba nti simanyi naye sometimes I laugh nti tukwata obuvunaanyizibwa n'obwejjako nina engeri gyenjagala kikuleetera mu nti tulemererwa okwesiga banka we tuli ne tukwata sente ne tuzitikka ne tuzijja wano ne tuziteeka mbu ateeka zituterekerwe mu banka z'ewaka kyebava batu okitegeera so mu byo n'otunuulira nti omuntu alemererwa okukulakulana bambi olw'ensonga tuba n'obuvunaanyizibwa bungi oba ne taatawo oba ne maamawo oba ne bakojjaabo oba ne basengaabo oba ne bajjajjaabo bonna nga buli akulabako mutabani anti mutabani waffe George of the Jango nti ali mu America mukubire bannanga abaana ba Muganda be bali wano batudde tebasoma mukubire sengawo ali ku kitanda bamuwadde ekitanda twetaga emitwalo ate mutukwata bubi tetukyevuma yensi gye twakuliramu ate system yensi yaffe kubanga kati wano George okuyamba si kubi but waliwo okuyamba okukola ki waliwo wetusukka nosanga nga buli alina embaga buli afiiriddwa buliddwa ekyokulya n'abatali baŋŋanda n'abakinga like gwe ebiseera ebisinga kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu we Uganda atatambulanga nako nti munnaye sirina ssente ne bamanyi nti omuntu awangalira ku Bulaya oba oli mu America oba oli luddawa eva gwe ssente oba okola ki oba ozirina naye ne batamanya nti abantu abamu otuuka ekiseera nga yo survive on check wazikozesezza dda obala next week ku Friday oli nakubye nagamba nsigazaako $200 ku kadi nesinga binyama nazifunye olwaleero nga naye nazitemye edda nina okusasulako credit so natufundikira ng'embeera eno baganda baffe mwenna abatulaba etulemesa okukulaakulana sente z'ofulumya zokka ezigenda ewaka mpitirivu ne wootudde wennyini oyina insurance ya motoka oyina medical insurance yo oyina insurance y'ennyumba abantu basaba bakimanyi nti n'ennyumba zetusulamu ez'okurentinga ogisasulira insurance oyina essimu
simu oyina rent oyina internet oyina waliwo simu mobile phone waliwo internet oyina pijandi waliwo health insurance waliwo insurance y'emmotoka wate waliwo okusasula mmotoka okitegera baganda bange mwenna abatulaba waliyo endala ensonga muganda wange so mbadde yala kusaba meeting awo nga ngamba nti ebiseera ebisinga tusobola obutakunenya gwe wenna alina obuvunaanyizibwa obwo naye ate era tusobola okukunenya nze lwaki nkyogera bwe nti njagala weeteeke mu situation egamba nti anti oba sengaawo akubidde akugamba abaana ba muganda wo tebasoma weeteeke mu situation egamba nti senga nkubidde simu singa sibaddeewo oba singa sibadde ku Bulaya abaana bano tebaalisomye tebagamba oli nakugamba nfunye ekizibu kya miliyoni namba gimpole n'ogamba singa nze ankubidde singa kale akitwale sibaddeewo kyogamba teyalifunye engeri gy'asasulamu ssente zino nze nandiwabudde ekintu okukiga nti nandiwabudde nti yamba because era omukono ogutagaba tegukolaki tegufuna naye ng'omuntu gwagaba making sure ogabe oba where necessary nobwe sente zo zireme kugenda ku ziwe value ate n'ekirala twandabye bantu bangi nti fe abakola sente fe ba engine okimanyi twekubako enjawulo tolia kati awemba nenzijanga njagala kugamba okisegera nti omuntu nosanga sobola genda ko Vegas ka vacation kanaku 3 nga n'okulya gamba n'okutumya ekyokulya kefu soji ly'okuleko bucket bwembala sente zensindise zowadde abantu neno ogenda okulanga singa mungenzeko ka vacation naku 3 ne refreshing $5 nga cyandikoze eki cyandibadde naye olwokwate tukirowoozaako olwa buli obuvunaanyizibwa bwe tuba nabo left and right okitegeera nosanga osente zo bw'oba ozigaba lowooza naawe gira kyewesa actually tukiyita kwesasula wano mu America gwenga omuntu beera nga olina ogwo omutima ogwekwesasula before you distribute your money making sure at least wesasule ne bwe zinaba dola tovala bankera kumacha ne mukubira nti ku Friday mama nti enkya noonya akafa akalungi tugende tuli ekyemisana George ngena nenteberezaamu ebiseera bisinga otera okundaba nga nkomyewo nga sigamba nti omulimu gwenkola gw'amaanyi nenga jasinga oweddeyo abantu bunaye tebatamanyi oli amanyi nti akeera mu warehouse n'agenda n'atikka ebintu n'akola ki n'apinga amaboxi ndi most of the people tebakimanyi nti mental worker yasinga okukola obwongo buno bukola n'otuuka ekiseera n'owulira ng'osootinze kati nze ngenda ne ntuula ku kompyuta waliwo Baisa alwa lwasanga kanunde bukanuzi bweti liiso naye ngekigenda maaso mu bwongo sikimanyi kati okimanyi nze kati nayo nooneka olw'okukozesa obwongo bwange katate gwe osanga nvudde ku simu nina okubala kino simanya measurement tondaba mbeera n'essimu zibeera nyimeka essimu 4 ze ntambula nazo ntuuka ekiseera we ntuuka ewaka essimu n'ensuula wali basaagala kuddamu kuwulira essimu evuga we neebaka abakubira ne tutabakwata ndowooza mukitegeeza omuntu n'alowooza nti bambi nti togwe tankwata biki naye tamanyi nti waliwo bino by'oyitamu omuntu mbeera n'essimu 4 ku bulamu bwange ntambula nazo buli dakika ndi ku standby segera ntuuka ekiseera essimu bwe mba nyina essaawa 3 ze neewadde saagala kulaba simu ne bw'okuba otya mbasobola gikwata kati mu mbeera y'omuganda wange ne bibanga ebyo ebimu obuvunaanyizibwa bwe tulina oba obutuyitirako obungi nti butulemesezza nnyo okubaako bye tukola okukolaki okukulakulana ngowe muganda wange ali wano nkubuulira amazima mu b'oyamba londamu maamawo ffe nga ffe nti kalica yaffe oba bazaddebo kale tugabe bazaddebo buyinza okuba obuvunaanyizibwa bwo ate ku bintu ebibagasa wabula so si mu buli kimu okitegeera ebibagasa obujjanjabi kikwatako nnyo obajjanjabi bazaddewo basobole okuba baki abalamu naye bano nti nafunyeyo ekizibu nina kino bwekitebweki basobola obimala ne bw'oba tokola ki ne bw'oba toliiwo ekyokubiri bannayuganda bannange zino sente zizo ne bwekuba kale bagambe nti okulakulana kukulemye naye sente zo ozikola ki ozirya lwakuba ate bw'oba ozirya ziriise buvunaanyizibwa ate kuba oli wawulira ntilya ku sente zo expenditure gye tubadde twogerera wali mu kusooka oba ozirya kati olina okubeera responsible bw'ofuna sente zo tuula wansi actually ekirala muganda wange ekikulu munnayuganda oba oli mu America oba actually naye munnayuganda ali e Uganda
bw'okola ssente wali otuddeko wansi nogaa naye wait ne weekolako kye bayita accountability nogaa nze lwaki nkola ssente n'enyingiza bweziti ate n'enfulumya bweziti tulako wansi bakuyita kwefumiitiriza twefumiitirize ogambe nti bannange nkola omutwalo gwange ogwa $1 kwanze ndabye bantu bangi muganda wange webanga omutwalo emitwalo gye 10 n'emeka 2 omwaka naye omugamba nti ku account waliyo ka saving kameka nga n'omutwalo toguliyo naye tegweko eifasha atambulira mu 5 na 6 kino kwanga sebo terekayo 3 4 gye eziri zitudde okitegeera kiddayo eri nti abantu baffe please tulako weebuuze kino emitwalo 12 3 18 gye nkola ziragawa weekoleko accountability ojja tandika kulaba nga wano nteekawo nnyo ssente ekiteetaagisa ozisale at least say osobola okusevinga bw'olaba nti like enfulumyayo kubanga osobola okutuuka wano n'ogwa mu mabanja oli mu student loan many people come here kasita ogenda ku student loan ganda wange bwonna owulirayo omuntu yenna ng'akunyumiza student loan yawe olaba abantu kusoma sasulya myaka ogimalirayo oba olinga owajjayo bakuwa eby'ekitundu ogenda kwekanga ng'osasudde 5 kitundu wano nosooka n'osoma nga tosasula naye interest egenda tandika kukola sente zigira ogenda okulaba ng'osasula only interest principal esigalayo mala myaka 3 ziri nga tonaba zikwatako ekitegeera ogenda okulaba omuntu agenze ku nnyumba nanti omaze okusoma olide student loan otandise okukola omulimu omulungi right bakuwa 10 let's say 10 okola ne 10 ofuna akakaaga omwezi oba kala 8 okitegeera n'okulaba ate gwayingidde okugula ennyumba eyagala nnyo $5 nga saddeeko insurance yayo abaana beetaaga okulya motoka wajjeeyo ey'emitwalo eneketaaga 8 oba 7 insurance yayo $5 ogenda okulaba ng'obulamu bwo yes ofuna sente nnyingi naye maani ebizitwala singa otambula mpola n'otajjayo motoka ya $7 n'otajjayo $5 tambula mpola ojja tuuka ate tubeere n'omutima ogw'okumatira omuntu yenna atalina kumatira n'ekyo ky'olina Mukama tasobola kwongera kubanga oba n'omululu mo ne cheeke eri kye tubadde tugamba nti ogifuna within 2 weeks ofuna cheeke but because waliyo endala ejja eno olya buli olya like obeera ku kiddako Uganda twamanyira bya mwezi ate ng'omwezi gusobola n'okuggwako ne bakutwala mu mwezi omulala nga tebannakuwaki sente kati bw'otuuka wano weeks 2 n'atemyalwawo ozifunye wiiki eno ogenda okulaba nga bagamba next week ate ofuna cheeke yenki just week emu egiramu eyokubiri n'ofuna n'ogiramu eyokubiri n'ofuna kati bw'oba teweegendereza sente eyo ssebo weekanga ng'okoze eki mpozi n'ekirala waliwo fakiti endala gye mbadde ndowoozaako number of abantu abaseera ebisinga bwe tutuuka wano tulemererwa okusalawo ku kye twagala okuba okitegeera olunaku olwaleero bw'ogenda n'ojja ku kisaawe nga wano bwe tuli n'osisinkanawo abantu ab'enjawulo George n'akugamba nze am a maintenance specialist n'osisinkanako Ifashi n'akugamba am a roster manager n'osisinkana oli n'akugamba ndi LV n'olaba ono n'owuliriza ono ebiseera ebisinga abantu abali eyo asooka n'anoonyereza okati ogyo gumuwa sente meka pa hour akokulya $3.5 ate ogwako Ifashi gumuwa $3 ate ogwoli gumuwa $4 kwegamba n'abeeraawo nga ayagala oba agende mu gwa George ayagala agende mu guno ebiseera ebisinga ne tulemererwa okusalawo within a specific period of time gye twali badde tusalirawo ne tuba nga tugenda kukola ekintu ekituleri mu maaso naye ngeewola ku kigambo kyo kyewagambye nti most of the people they are not contented kubanga gwe bona atunuulira nze the way I'm earning ogenda kwagala okola ebyenkola naye nga tomanyi the ways oba the steps I went through
okutuuka wenkola ki wendi noyagala ojampinga otuuke ku kikola ki kyendiko ebiseera ebisinga kituleyinze baaka ne tutabaako kiki kyetukola ekyokubiri abanauganda ebiseera ebisinga wano bwe tujja ne tutandika okukola ne tufunamu kasente joje nga bagambye ngo osobola okukola 10,000 omwezi osobola okukola 15,000 osobola okukola akakaaga ebiseera ebisinga we tend to lay back oba we tend to stay in a comfort zone olwakasente ako kokola ne katulemesa okweyongerako ne kituleta ku mulamwa gwaffe lwaki tulemesebwa okukulaakulana nti lwaki kiba kitulemesa okweyongerako ate okaspendinga bubi yes. Kati wenzija nti nenkugamba nti bwe tufuna obusente obwo tutuuka ne tubeera nga tuli mu comfort zone kikyenzijako eyo si statement yino nti ebiseera ebisinga osobola n'okukola okusinga ku ekyo ky'okola singa oba otudde wansi and strategize yourself n'ogamba let me go back to school mbeeko course gye nkola course eno gye naakola egenda kunyamba okwerevetinga mmo n'okufuna mmo ku kyemba nkola so ne tulemererwa ng'ate eno system yagalaga nakkiriza lekayo si ya ogunogu no nagamba n'ogu yes si yagamba n'ogu gwe sima family ya noha si bwe bakyogera ekyo family yani nedda bino bya baku employing kichosobola okukola depending on merit. What is your skill? They employ you depending on merit. So si ova mu family ki oli wa tribe ki no wano tebikola Uganda kitegeeza bwokera ku machanga you a professional doctor I saw you to go ne bona agenda ku Kaiza they are going to look into your papers then they go to background check you cleared okole interview if you are qualified for that job nango tema webale nyo like the job I went to je nakugamba omulimo gwange I went there we were many people but batunula mundu ozalanga balaba yes sikwewana and I was the most qualified among them that's why I was hired that's why bakuwa omulimo okitegeera but I had the papers George zali zinklarifying anti I entitled for this job wano mu America ekituufu kiri nti omuntu yena agala kweyongera okufuna ku sente zitegerekeka olina okuwako kyokola n'ogenda ko musomero webale nnyo no refreshing ate somero tetugamba nti ojja kugenda ng'otandikireyo no waliyo ebirimu mingi yagambye ku kigambo okwezuula waliyo bintu bingi osobola okufuna certificates mu byemikono kubajja plumbing gamba gwe kenyini tulina program emu gye twakolako era ng'onnyonnyola abantu bookkeeping yes ng'obagambako nti wano mu America you can be anything you want to anything be. You want kati kyetuleta wano nti your ambition osobola okuddayo mu busawo aba mulimu ba AOVN mulimu ba RN waliwo ne bana abatandikirwako like gw'obulamu bw'okutambula okutuuka ku step by the mbadde ngenda kikuleetera ekirala abavubuka nti abavubuka abasinga tetwagala kuva ku level eno gye tuba tutandikiddeko I'm sorry. No, you're right. No sigala ku mulimu gumu, no getting comfortable because of nayo ekyokulya n'olowooza nti ensi eyo. Ogenda omuntu muganda wange tugende mu plumbing. Abo muntu takitegeera. Alowooza nti oba plumbing ejja kumenyeka oba ki amanyi kwetikka pipe wano bakozesa bwongo. Ate n'ekirala kati twaze mu mulembe gwa AI. Waliwo emirimu kati egijjawo obiseera ebijja egitalivaawo kati emirimu gy'emikono kitegeera nti ojja omutima oli muntu mukozi w'amasannyalaze ngamba AI kyegenda okujjambu egende ekwate ewaya ebbiri ezigatte teriiyo just AI ejja kujja ng'eyamba ku muntu ono nti okwanguya ku sipiidi noti nti yegende okuje kwate zino waya ezigatte eteekeko socket ekoleko switch manual labor will still exist manual labor era abantu bangi balaba ejja kutwala emirimu ejja kutwala emirimu egyo bana abakola mu software teri AI egenda kujja mu ddwaliro mbwawo kuba empiso awo omulwadde eddagala wabula ate esobola omulagirira ekipimo ky'eddagala ky'alina okukozesa mu mpiso kitegeeza nti waliwo egyo emirimu gy'olaba abalagirira biki bw'oba okola onoonya omulimu ogw'okukola noonya emirimu egyo ekisooka gukuwa sente mmeka ekiddako osobola okugukola ekitegeeza kubanga abasinga beetya
nze nkubulira muganda wange wano tulina kweta abavubuka nasigala mu security jangu olaba George alina kyakola olaba Kefash olaba omulala kyakola tunula ukanchi ne kintu nsobola okikola George okongerezaako ku ekyo just supplement katono nnyo ekintu ekyo tekiri ku America yokka naliko mu Dubai for several years but ogenda kwesisinkana nga the majority bali mu mirimu egisookerwako gye tuyita third party jobs ezo gyolaba nti company ekuleta but company ekuhirinza ate nayo nekuhiringa mu company ki endala nobeera nga oli wa third party so ogenda basanga nti abaana bali mulimu abanauganda abafunira ddala ssente mu Dubai nga oli akola miliyoni 2 omwezi mu Dubai miliyoni 8 miliyoni 15 mwebali but be batono ate bekusifu okitegeera kati nze ngenda kuwerako example department mwe nali yali atukulira ali mu Uganda ng'afune miliyoni 9 ne tuddako mu miliyoni 6 okitegeera miliyoni 5 but ngoye ng'oli bwakusisinkana ng'otambula akugamba abo bali mu coffee naye nga tamanyi how I alowooza coffee mfuna miliyoni 2 but lwaki kino tutuuseyo eyo nti banaye tusobola okugezaako buli kimu nga George bwakugambye leka kutunuulira mulimu gwa office ng'oguyinako idea ogambe tebajja kugumpa nedda banaye omukwano gwange nze nga George gwe nali ndaba nali mula nti this guy is very smart asobola okubeera mu office asobola okugenda mu bya insurance asobola okugenda mu mirimu mingi nga yatandise okunnyonnyola insurance nga mulaba but ogenda okulaba because tetwekkiririzaamu kituzayo ku mulamwa biki ebitulemesa okulaakulana exactly kwetya George olese banaye point eyo kuba actually sijja gamba naki nange nakirinako before nga ngenda mu omulimu awazake naye nsobola mu butuufu basobola okumpa omulimu ne wano wenyini nasooka nenetya nengane I have my papers. Ate bisere bisinga wano batuwa chance kuyigira ku mirimu kasitagwe wetunula mnoga can I do this notunula ku job description nga bwokyogedde otunulira abaana wano nga yatandise okunnyonnyola embeera ya system otunula n'ogamba naye Mukama Katonda bano abaana nga balinawo ino nenoga kati ono olina amugasa ki naye ng'olaba waliwo kampani gye yasobola okuhayalingibwa nga marketeer nga salesman oba saleswoman okitegeera sales manager ng'omulimu ogusobola naye nga just obulamu kintu kitono nnyo kwekkiririzaamu n'ogamba naye I can do this okitegeera n'ogenda n'ogamba kati ngenze kipindalo kanumbe interview kijja kijje kintu kitononya agenda okubuuza muntu munno sector oba ogitya kale nga oginako bwezi idea tuyina chances nti waliwo zi YouTube tutorial videos ezibaayo nga bakunnyonnyola about a certain job gyonna buli munauganda buli mulimu gwonna gw'oyagala amazima ga Katonda mu ne baba yagala LVN bwegenda bugenzi ku YouTube otekemu LVN bagenda kuleetera basomesa nga bakusomesa ebintu ebyenjawulo ekirala bannayuganda tweyigirize kyekijja n'ekyo ekyokutya ebintu kantu kaba kati nkala kusimukanyige how do I do this how do I become a LVN what requirements is needed no buntu obutininda eno sango omuntu otya actinga then at the end of the day genda okulanga ebintu because eki bikutabukidde ate ng'oliawo weeremeseza ogamba kyeyo kinnemye be nali nsubira ku kyeyo sibye nafuna nedda tekikulemye wabula gwe kenyini gwe weeremereddwa nsonga ki you fail to believe in yourself bannange nze nkyankana nnyo eri omuntu oyo eyateekamu obudde amagezi ge wakozesa n'ofuna paperwork n'olinnya ennyonyi abo bonna buba bwongo you're not dense nove wamwe n'ojja n'otandika okuyiiya bw'obanga wasobola okuyita kadirisa ku basajja ebibuuzo bye babuuza Mukama n'akuyamba kubanza I believe there is no any chance gy'ofuna ku kadirisa it's your replies ekuyiwayo oba ekuweesa visa tebirimu mukisa bro ogenda wali kadirisa akose byoddamu ompuliriza bye bikuwaayo oba bye bikola omanyi lwaki ngamba nti tebirimu mukisa bajja kubuuza ebibuuzo George omuntu byaba agenda okubuuza goba wabijjuza kyembadde ngenda okuga nti ekisooka it's a combination bye wajjuza bye wasubmitting already for application ebibuuzo bye bakubuuza ebibuuzo by'obuuzibwa
kati omukisa gwe waguyitira nti guba mukisa kati obuzibu bwe tuyina George wanzijuliza nompa n'ensabu meeting nesitwala na budde kutunulamu nga n'ebintu babisindika ku email ate ya George yabikolako okitegera kati nze ntutte mutwe George yanterayo papula banzizeemu bampadde wabulanga ne George bye yawandiika sibimanyi kati omukazi atuukawo lyakubuuza gyogenda mu America ogenda kutuukira agamba proof ya financial nga tomanyi nti kyenyina okusubmitinga its bank statement nga tokimanyi ate kirala muganda wange kyendabye era abali eyo bajja kunjulira ffe bambi nga abajja wano nze mpulira obusungu George tufuna ekizibu nyinza nova kushona engenda ate obwaki gwe ng'onyiga bubi no banaUganda tweyiwayo nnyo n'otusanga ffe tusinga okukola emirimu gy'owansi labayo kankuwa ekirala ekisembayo nti tulina ekizibu etutuuka wano George tuli bagezi olidza muganda wange do you believe that tulina amagezi ekyo kyonkikiriza George lwaki twesembya ensi tusobola n'obayingiramu ne tubafuga lwaki abayindi be balina mu gavumenti zawano Abanigeria obalaba be badictors bani ntululira no mu Nigeria tabadde mu WWE essaawa zino kati y'omu ku famous Obafemi omu ku basinga obuganzi kati mu America ali mu WWE yazanya wrestling abalina abaana abato tugezeeko tubaguidinge bulungi bwe baba basoma maybe tomorrow bo banasobola kikujja kwokyokera ku makya n'owulira nti Keifashi ye Congolese dako Keifashi ye meya agenda okuba w'ekibuga kya New York omanya sanyu eribeerawo gw'omanya amawuli agasobola okuwandika mu Uganda yonna nga buli omu agamba omwana waffe kati laba Mamdan Jasi musajja wano naye byamwogerwako byonna wamulane bamukuba amawulire Uganda buli omu n'amwogerako naye kati ate George omwana ku lugambalala omwana ku lugambalala mbadde nkuwa ensonga ensembayo nti problem ate this is the biggest problem nti tujja wano tulina ekizibu kya trust back home. Yeah, that's true. Ate we take long time to trust. Okutegeera ani gweyina okutrustinga ani gwotalina trusting. Yeah. Musajja watu buliko okola ng'okasindika ngulirayo polote. By the way, buliko okola ngulirayo ako. Actually bebaleeta ne deals. Olyawo mwana wange kati ndabye no poloti ya milioni 12. Deals azijja. Okitegeera. Muganda wange sente nezigenda. Ndabye bambi abantu bangi abali mu maziga. Ne tugula amataka. Nga galiko enkaayana. N'olwana nawe yaliguze. Ettaka waligula milioni 3. Ogenda okulaba ettaka w'olirifunira. Nga olisipendingeko milioni 67 kubanga katono George onansonyi okusaza no it's okay ettaka oliguza milioni 3 ettaka weli litomanyiwo tolirabanga nako tomanyi nabwe lifaanana bakuweereza kafaananyi lino lyettaka n'abalala begendera Uganda because for okuba tuli wano bw'ogenda Uganda tolina budde bumalayo myezi 3 obeerayo weeks 3 mwezi gumu n'ogenda n'ogula ettaka tofunye budde kuteekako kukola due diligence okucheckinga ani neighbor ani chairman n'ogula ettaka ogenda otuuka wano ettaka lyewagula milioni 2 ate ogenda okola bwotyo no lisa judge ate no lisa chairman oli ayingidde mu ttaka ogenda okola bantu bangi be babyeko sente nziyimbira project yali ogumu ekitundu ogenda okola nga eri mitwalo 4 Chega muganda wange. Yes, sir. Ezo zonna nsonga abantu ekyo kizibu tekiri wano ku America okka kiri diaspora yonna nti bambi abantu babbiddwa sente zaabwe ate babbibwa mostly the people they think they are trustworthy be baali beesiga babayiyeyo nnyo kati era ogenda okanga ekintu ekize kya affectinga the investment back home kati abantu abategeera baholdinga their money okuzisindika binongulira kino nkolera kino kitegeera n'alinda mpaka wanagenda nga alina obudde obumala asobola okukola ekirina okukolebwa ensonga eyo ey'okubbibwa era gavumenti singa erowooza ku kintu ekyo bati tebazibajja mu nsawo kyogala omanye nati kati wulira muganda wange kale omuntu bwanziba bayita obubbi obuli smart bwanziba kale nankumpanya nevayo nenekubira enduulu
amateeka gakole nga bugalina okukola ki naye abantu bakumpanyizibwa. Anyway, olw'embeera y'obudde tuliridde akanga akawewo kawulira akawewo konkawulira njagala tusiibula abannayuganda abatulaba guno omulama munene oba oli awo tujja kukomawo mu paati 2 twongerezeeko but nze njagala kusembyayo katono nnyo nga mbagamba wena munnayuganda gy'oli zino ssente George nga bwagambye ze wejjako okusindika ewaka gw'ozikola and I believe okuzitransporting okuziza Uganda kisobola okubeerera kyangu nnyo ng'ogenze ne bw'oba oli Uganda nga gy'olina okola by'okola nga gwe obyekoledde n'oyambibwako abo oba oli awo beekola ki beweesiga naye nga bw'oli ku ground. Ekyokubiri Uganda bwe tubeera nga tutuuse mu mbeera yonna wana we tuba tusangibwa mu diaspora tugezeeko obuteetiiririra bano abasajja osobola okujja ne reasoning nga n'ekintu tokikolangako no reasoninga n'omuntu abadde mu mbeera eyo mu kikola ekyo n'omufunako n'omulimu okitegeera. Nze mulimu gwange gwenkola natuuka abasajja bonna be nali nabo baali B'Amerika go ge mazima nze nzeke yaliko omufirika nga ne accent yange yanjawulo okubasigadde but nyinza okuba saliyo mu interview kuba yalinga one on one nga bayita omu ku omu but I believe nze ne accent yange ey'ekifirika era ey'ekina Uganda bagenda okutunula mu byemmanyi knowledge wise nga nze ngwanidde. So kikyengezako okugamba nti tugezeeko obuteetiiririra mu ekyo ky'owulira nti osobola okkikola era ddala kituufu osobola okkikola naye just a matter of being confident n'olumba n'okola ki n'okola. Ekyokubiri ssente zino ffe tuzikola tugezeeko okuzeesaasaanyizaako nga tuzeesasula naye weesaasaanyizeeko n'obuvunaanyizibwa. Engeri gye tumenyekamu okukola zino ssente tuleme okuwanguyirwa okwezejjako. Buli bw'oba spending remember engeri gy'okolamu ennyo okuzifuna. Kitegeera si bino bidiri kujja ekefasi waliwo wano ekiriwo diri oteekamu zino n'ofuna kitegeera. So ekyokusatu ngenda basaba bw'oba wakuyamba yamba n'obuvunaanyizibwa ate yamba abo abeetaagisa okukola ki si buli akubira essimu nti yeetaaga obuyambi bwo nti abeera waffe okubanga oli mwetegefu omuyamba abamu batukubira essimu nga balina ebigendererwa. Ekyokusatu n'aligamba yamba omuntu oyo ateekinga obuvunaanyizibwa nakukeberako n'okumanya oli otya wabula so si muntu akubira ng'alina kyakwetaagako beerako naawe omwewulize beerako naye n'obutaba na ssente mu nsawo. Ekyokusatu bannayuganda mwenna mbakubiriza era nga mbasaba amalala tugakole wo ya necessary teryagana kukola malala go naye bino bye tuvimba n'ogenda n'ogula empale eringa akataasa n'ogenda n'ogula chain ekomeeri n'ogenda n'ogula biki tetugana kubyambala naye bye bintu kati nsuubira oba ngambe bigenda biggwako. Ekyokusatu tugezeeko okuinvestinga wo ya necessary ate tuinvestinge in the productive investments ezigenda okuba nga zituyamba leero n'enkya n'olunaddako. So nolw'ensonga eyo tusobola okwogera bino ne tubanyonnyola embeera ne tusula nawo naye sigenda nze kubanga nsukkako wano unless nga George alina byayagala obagamba otherwise tewali kirala mubeere bulungi mweraba tubeebaza okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga n'abakomenti nga banaye tubeebaza nnyo neerabira amannya naye next time oba oli awo nja kuba nga mbasomaasomako abamu. Martha Blessing Maruka ntera omulaba tumiddeko nentumirako Asha nange ntera okulaba Angela ntera Simon kulabako nnyo kyali wange Sudi Patrick mwebale kusharinga mwenna twongera okuba nga tubite n'abannayuganda mwenna gye muli tubeebaza okuba nga mubeerako naye era temujjanga okwo mukende maaso n'okuba nga mutuwagira agali awamu ge galuma ennyama tuli bannayuganda bannamu twongereko ettofaali mubeere bulungi till next time mweraba. Big up brother.